Bannayuganda abagizi b'omupiira bali bulindala nga balindira okulaba nga munnayuganda era omukwasi wa ggoolo ya Cranes Dennis Onyango asitukira mu ngule y'omuzannyo wa Africa asinze okukyanga akapiira awaka. Omukolo guno guli olunaku lwa leero mu ggwanga lya Nigeria mu kibuga ekikulu Abuja era nga Uganda ekiikiriddwa Dennis Onyango kennyini ne ssenkulu wa FUFA Edgar Watson. Dennis Onyango avuganya n'abasambi abalala okuli Kama Biliati bwe bakubira mu kilaabu emu eya Mamelodi Sundowns, saako n'omusambi Rainford Kalaba munnansi wa Zambia era ng'ono omupiira gwe gw'ensimbi agukyangira mu kilaabu ya TP Mazembe. Singa Onyango asitukira mu ngule eno ajja kuba omusambi wa Uganda asookedde ddala okuwangula engule eno kasookedde omupiira gutandikibwawo mu ggwanga Uganda. Bannayuganda abalala avuganya ku ngule ez'enjawulo kuliko omutendesi wa ttiimu y'eggwanga The Cranes Micho Sejjovic Muteni ng'ono avuganya ku ky'obutendesi bw'omwaka era ng'avuganyako n'abatendesi abalala okuli Florent Ibenge owa ttiimu y'eggwanga lya DRC Congo, Piso Musimane owa kilaabu ya Mamelodi Sundowns, ne Kasad Jack owa Mobejai ne Florence Omabemi atendeka ttiimu ya Nigeria y'abakyala. Ttiimu y'eggwanga The Cranes naye evuganya ku kya ttiimu y'omwaka era ng'evuganya n'amatiimu amalala okuli DRC Congo ne ttiimu ya Senegal. Wabula engule esinze okwesunga ennyo y'ey'omusambi asinze mu Africa eya African Football of the Year. Ku ngule eno abasambi basatu bagivuganyako okuli Pierre-Emerick Aubameyang eyagiwangula omwaka oguwedde era nga munnansi wa Gabon ng'asambira mu kilaabu ya Borussia Dortmund eya Germany. Kuliko Riyad Mahrez owa Algeria asambira mu kilaabu ya Leicester City bachampiyoni ba liigi ya Bungereza sizoni ewedde, saako ne Sadio Mane owa Senegal era ng'akubira mu kilaabu ya Liverpool. Brian Katende mu byamizannyo, KTV amalindirire.